Mukomewo nga muli bangi nnyo ngenda tekako mukyala wa muganda ffe Honorable Zaake waliwo amawulire gayagala okubeera nga atuwa wano ku live update waliwo amawulire gayagala okubeera nga atuwa ku live update agali mu ddwaliro katikati waliwo ate amawulire gayagala okutuwa wano ku live update agakagwawo katikati mukyala wa Honorable Zaake Francis Butebi sharing ayita muno mu connecting ko katikati because mukyala Zaake mu connecting yo katikati amali okutuwa amawulire agakagwawo gabadde ampa agali mu ddwaliro kamali okufuna mukyala Zaake ayina amawulire gayagala okutuwa katikati kamali kumufuna wanyinaze obadde ngamba mukwano sawa zino ku ddwaliro tulumbiddwa CID w'Ekibuli. Busimanyi oba ayagala kukola bikyali awo ali mu kubuzaabuza basawo. Kati CID agamba ki? Ali awo abuzaabuza basawo mbu ayagala kwogera n'attendant wa Honorable Zaake ebiri awo but over what? Oli baamutadde era gundi ye yamutadde kooti n'emuta ne bagala talina musango kati ate CID ow'Ekibuli ate awo anoonyaawo ki? CID Kibuli alonde ba dokita. Ali awo kati mu ddwaliro katikati. Kati. Okay. Ndoza muwulira embeera egenda maaso mu ddwaliro CID kwega nze simanyi basajja bano kye baagaza Honorable Zaake sikitegeera amazima ga Katonda mu ggulu ndowooza muwulidde mukyala wa Honorable Zaake kyatugambye nti waliwo CID avudde Ekibuli azze mbw ate ayagala kwogera n'abasawo ate ku ki over what? Zaake yahandingiddwa over eri family kati buli omu yeewuunya kati ate oyo ki ekimuleese ndowooza muwulidde nti abasajja bano baleka balina intention balina ebigendererwa ebitali birungi n'olwekyo aga amawulire ndowooza mugawulidde ekirina okukolwa ndowooza Honorable Zaake kyenzudde ku kyusibwa ddwaliro kati nzikanya nammwe abali ku the updates online page because neewuunya bano nawoki CID ate ayagaza ki abasawo kamala okuddamu nkubire mwannyinaze wano mwanyinaze CID oyo abasawo bamutegeddeko ku mannya ge. Yes, yeah, introduced Zenga CID Kibuli mpozi kati mbuze details. Mbadde nsaba obuuze ku mannya ge yaani. Kale. Tubuulizeko ku mannya ge. Katufuna amannya g'oyo azze ate nga CID. Kakati tugoba binyira ate emmese ziyingira. Emmese ziyingira. Tubaye twakasima tukabali abagalo okuwamba Honorable Zaake bamujje mu ddwaliro kati waliwo azembu nga CID mbu azze ayagala mbu kwogera ne attendant wa Honorable Zaake kwigamba ndozo wulira embeera egenda maaso katufuna amanya ga CID oyo tubenga tumu expose nga tetugenda kusirisa nze Mr. Update ne waddeyo bakufanfe Mr. Update oba kufanfe sijja kuzikiza bwe bankutte bangambye bino biveemu Segirinya tojja kubisobola bino biveemu tojja kubisobola ne ngamba sisobola kuzikiza muliro twetaaga okufuna amanya goyo CID yani mwanyinaze agenda kunzirira oyo gwe twogera naye ye mukyala wa muganda ffe Honorable Zaake Francis Butebi ye mukyala wa muganda ffe Honorable Zaake Francis Butebi ate singa kibali kisoboka oyo CID mwandi mutukubidde ebifaananyi ekituuka kyonna ku Honorable Zaake yali answerable ekituuka ku Honorable Zaake yali answerable naye kyendaba kati solution ya kukyusa Honorable Zaake eddwaliro nze bwendaba kati because aba basajja batandise okujja mu ddwaliro beefula ba CID beefula abasawo kwegamba olabira ddala nga embeera sinya kubana eshiyali nga live video eno tu exposing abantu bano ate tusaba ne security y'eddwaliro nga Dani bwatugambye timugenda kwongera obukuumi mubwongereko ku Honorable Zaake because tutandise okufuna kati okutya kwotalabanga
tutandise okufuna okutya kwotalabanga naye kati kye tusaba mukyala zaake atufunire ebifaananyi bya side oyo batuwe n'amannya ge tubenga side oyo tumu expose nga twetaaga ebifaananyi byoyo side azze mu ddwaliro ng'akimanyi takyavunanyizibwa ku honorable zaake kooti yagambye nti honorable zaake talina musango era ne bamulagira agenda afune medication naye abasajja abasirikale bafuukidde honorable zaake ekyambika kati mbu bali mu kwegayira basawo ti zaake bamutuwe zaake ate zaake adda atya mu mikono gy'abasayidi gwe sayidi oyagala ki mu ddwaliro bane musheyalinge sayidi live ene mutuukeko sayidi kiki ekikuleeta mu ddwaliro sayidi kiki kyoyagala mu ddwaliro wangi mwanyinazi bali babiri omu ye Tinka omulala ye Mukama omu yani Tinka omulala ye Mukama oba Tinka simira oba kina ye introduce nga Tinka omulala ye Mukama okay kale asayidi Tinka ne Mukama mufulume eddwaliro lye Rubaga sayidi Tinka ne Mukama tubeegayiridde temutunoonyaako olutalo mutwesonyiwe mufulume eddwaliro lye Rubaga gwe yeeyita sayidi Tinka mbomu ye introduce nga Tinka omulala ye introduce nga Mukama Tinka ne Mukama mufulume eddwaliro Tinka ne Mukama mufulume eddwaliro Mr Update sagala mututinkule tetwagala mututabule tetwagala eddwaliro erimu abalwadde baffe abalala ate mulifuule battlefield nolwekyo tubeegayiridde Tinka ne Mukama olulimi bwatuusizaako Segirinya ndi mbulumirwa abasirikale ba polisi Zakali mbulumirwa abasirikale ba polisi mufulume eddwaliro bane sharinga live video eno twetage tuke ku IGP Ochola twetage tuke ku Sabit Muzei twetage tuke ku Mwai 7 twetage tuke ku Minister wa Information Saidi Tinka nawe Mukama mufulume eddwaliro temugezaako kututinkula mufulume eddwaliro mwesonyiwe honorable zaake bye mwamutuusizaako bimala tetwagala ate kumutuusaako bulabe bulala nolwekyo introduce nga Saidi Tinka ne introduce nga Saidi Mukama mufulume eddwaliro lye Rubaga mwesonyiwe honorable zaake Francis Butebi temututinkula mbeegayiride temututinkula obulumi bwe mwatuusizaako bumala ebiwundu ebisooka tebinnawona kiki kye mwagaza zaake nolwekyo ndoza muwulidde yeeyise Saidi mbu ye Tinka omulala yeeyise Mukama be bantu abali mu ddwaliro abazze erubagambu baagala okulabanga babaako mbu ensonga ze bategeeza mbu honorable zaake nolwekyo y'ensonga egenda mu maaso bane mbeegayiridde buli ali ku live video eno ffe tulina okutaasa honorable zaake mu sharing information is power twetaaga abasajja abo ab'ekibuli mukyala Gulesa Akulo abantu bo bayite mu ddwaliro beesonyiwe honorable zaake because director wa side ye mukyala gundi Gulesa Akulo director wa side tukwegayiridde Tinka ne Mukama wanga gwo basindise bagambe bafulume eddwaliro immediately tebagezaako ate tebagezaako kututinkula bafulume eddwaliro immediately tetumanyi kye baagaza muganda waffe honorable zaake ate tusaba ne management y'eddwaliro tubeegayiridde abantu abo temubawa attention omuntu avunanyizibwa ku honorable zaake ye mukyala we omulala avunanyizibwa ku honorable zaake ye Dani muganda wa zaake abasigadde bonna balina kubeera nga basoose funa permission eri Dani oba mukyala wa zaake okulaba zaake nkiddamu omuntu yenna ajja mu ddwaliro alina kufuna permission okuva ewa zaake okuva mukyala zaake oba Dani muganda wa zaake oba mukyala wa zaake abasigadde bonna nkolya nolwekyo temugezaako ku entertaininga abantu abajjaawo mbu beereeta mbu baagala kwogera na zaake baagala kwogera na mukazi zaake teri muntu yenna avunaanyizibwa ku ekyo okuggyako abo babiri bokka nolwekyo nammwe ab'eddwaliro kye mukola kikyamu ekyokubeera nga abantu mubawa ne audience temubawuliriza mbagaye mutambule mugende muve wano honorable zaake ali mu mikono gya famire talina kubeera mu mikono gy'abasayidi talina kubeera mu mikono ate gya poliisi nolwekyo amannya ge beeyise geego mbu Tinka ne Mukama kitegeeza those are fake names even kyovala nti abantu abo si batuufu kye tuli mu bagamba wano ti abantu bazze baagala kuwamba honorable zaake mu ddwaliro bamutwale abamu beefudde abasawo mubadde mumanyi nti lwali propaganda Segirinya bwe mba ndeeta update nga yeyo era kye mbadde njagala twagala okulaba nga abantu abo bafunibwa ebifaananyi byabwe
abantu abo bakube bifaananyi babenga babitusindikira wano tubitambuze wonna ne endowooza yange endowooza nti omwami ayitibwa Luze ali behind ku nteekateeka eri mu ddwaliro, ali behind ku ekyo ekigenda mu maaso mu ddwaliro. Nolwekyo Luze nawe olina ky'otunoonyaako, Luze olina ky'otunoonyaako. Nolwekyo amannya ge beeyise, omu yeeyise Tinka, omulala yeeyise Mukama. Nolwekyo bafulume eddwaliro, oba beeyise zifeeke names naye eyise tubasaba bafulume eddwaliro beesonyiwa omulwadde waffe tumujjanjabe mpolampola paka ate lwanaabeera nga ssuuka. Nolwekyo mbadde nsaba wabaawo n'abantu abali awo Rubaga nga mwagala Honorable Zaakasuuke musobola okugendawo nammwe ne mubuuza abantu abo kiki ekibaleesaawo. Nolwekyo Council Medard Segona, Honorable Medard Segona muba kisobola muntagingireko Council Medard Segona asobole okudduka mu ddwaliro Rubaga amanye embeera eguddewo nti waliwo abeeyita basayidi abalala baagala kweyita basawo naye tetumanyi kye baagaza Honorable Zaake Francis Butebi. Nolwekyo nsaba maama w'abaana Mwannyinaze Bridget nkubira abantu abo ebifaananyi obenga obinsindikira wano ku the updates online page tube exposing mukiraba mutya ekyebifaananyi mukiraba mutya babakuba ebifaananyi ne babinsindikira wano ne tuba nga tusobola okubeera nga tube exposinga ensi yonna ne bamanya ndabanga ekyebifaananyi kiri kiti ekyebifaananyi kiryoke babakuba ebifaananyi ate mbasaba bajjeyo ne identity card zaabwe bazibalage because nze nsuubira though the fake names omutayinza kujja n'agamba nze Muuha kati nze Muhammad bwe mbanga nzize okweyanjula n'engamba nze Muuha nesimalayo linnya kitegeeza though the fake names bobanga oli ku kituufu lwaki erinnya tolimalayo Tinka ne Mukama erinnya lyeddala gwani Mukama ababuulire erinnya lyeddala yaani mukyala Zaake muganange Dani Mukama ababuulire erinnya lyeddala yaani twetaaga okumanya erinnya lya Mukama eddala oyo Tinka erinnya ayina limu nga lya kovu amaleyo amannya ge gonna. Nolwekyo ndabanga ekyebifaananyi kijja kukola batukubira ebifaananyi bannaye mbeegayiridde information is power abashayalinga mushayalinga information yeno ffe tulina okutaasa Honorable Zaake because ate kati twamutaasizza abatujju ne kati bakifeesi ate baagala bamuwambe kati jjukira okumanya kati embeera eno nzibu nnyo kati obudde buno buli muntu akimanyi nti Zaake ali mu mikono gya famire kati oba muwamba kitegeeza nti aba famire bebabeera answerable ku Zaake ne poliisi etandika okugamba afe Zaake tumusaba aba famire gwe twabakwasa ng'ate bennyininyini be bamuwambye ate ne batandika omusaba aliwa twamukwasa mwaliwa kati kye baagala okukola baagala bamukidnapping bamutwale then ate batandika okugamba aba famire twetaaga Zaake oyinza osanga yerogiki akirimu batandika omubasaba ate nga bennyininyini be bakoze eki be bamuwambye. Nolwekyo twetaaga Mwannyinaze Bridget abantu abo bankubira ebifaananyi kino tutaasabulamu bannange mukyali batono nnyo abali ku the updates online page. Eno issue gye tuliko nkulu nnyo yakutaasabulamu ate nsaba Mwannyinaze Bridget abantu abakulageza ID zaabwe amannya ge bakugamba ge galiko ndowooza olengera nti bayaaye omuntu ng'azze mu butuufu amannya ge gonna agoogera n'agamalayo ne weeyita Tinka weeyita Mukama amannya gamaleeyo bwobanga oli makubo matuufu lwaki amanya togamalayo lwaki amanya ogajjanga ogatematemako Tinka nze Mukama nze Mukama agomanya muyina linnya limu nga lya kovu. Nolwekyo kyetwetaaga ebifaananyi by'abo abantu tulabe nga tusobola okubeera nga tubifuna tube exposing ensi yonna ebenga ebategeera tubalabise banange sheyalinga twetaaga ebifaananyi by'abo abantu tulina okubeera nga tubalabisa twetaaga bifaananyi byabwe tulina okubeera nga tubalabisa enough is enough. Era twebaza mwannyinaffe mukyala wa Zaake okuyimirirawo n'omwami wo mu kaseera kano akazibu webale nnyo webalire ddala engezaako okulanga amutegeeza oba ebifaananyi abifunye abituwe tubenga tusobola. Mwannyinaze ebifaananyi lwaki mutukubidde ebifaananyi ne mubituwaako ne tubi exposinga bivuddewo nga tetunafuna ku bifaananyi bamaze ne badduka
ate bannaba kubanze kati kyengambye dokita ne mugamba bawe ku namba ya Honorable Mwiru lawyer bwabakubira nze sina kyembagaza sina kyembanyeko bye baagala eba ne basaana ebifaananyi abasajja abo anti nze mbadde saagala genda kuba mbadde n'obusungu ne nga kyembadde nfa omulwadde muteeka mikono nga tegiriimu poliisi biki abeere comfortable tutandike bulungi omujjanjaba era ne dokita kyabagambye n'abagamba lwaki mwagala okunziza ku 0 ssaawa zino nga ntandise omanaging omulwadde ate baagala muzzaayo eri ebyo baliko bye baagala intention zaabwe bo be bazimanyi nga bba abantu naye nga dokita yabagambye tagenda bawa access ku mulwadde kuddamu ate mu traumatizing that post traumatic stress disorder psychological torture exactly kale mwanyinaze tujja kubeera nga tukubirako kubuuza ku lawyer Counsel Mwiru Honorable akubulire ku kigenze mu maaso kuba yayogedde nabo ku ssimu engaanyi gendayo nga bigenda kumiriza bwereere kale ndoza muwulira ekigenda maaso mu ddwaliro eddwaliro lyafuuse edda battlefield eddwaliro lyafuuse edda battlefield abasajja bali eri ne badokita beeyise batinka abamu omu yeeyise mukama omulala yeeyise tinka eddwaliro kati yembeera gye liyimiriddemu information yakugula awundi eyo that's why ngeri ensonga ya honorable Zaake gyeri sensitive tugezaako okufuna n'abantu abali ku ground tugezeeko okulaba nga buli kimu kitambula naye ekiriwo nti abasajja abo tinka ne mukama bamiddwa access ku mulwadde naye ng'ekigenda mu maaso bakyali mu ddwaliro nolwekyo kyengezaako okulaba nti atisi twandibadde tulaba abantu abo nga bakubibwa ebifaananyi kuba twetaaga ebifaananyi n'amannya gaabwe kuba ne Honorable Mwiru balina okuba abantu abo nga bakweyanjulidde balina okuba nga abantu abo bakweyanjulidde be baani bavuddewa ani abaleese lwaki bazzaawo amanya lwaki beeyita tinka omu yeeyita mukama lwaki amanya gaabwe tegaggwayo babawe identity card zaabwe ezendaga muntu muzookeseemu mubeere nazaawo in case of anything ekigwa ku Honorable Zaake aba basajja be bali answerable onzo sanga abasajja bakifeesi baluze yabasindisaawo abo bakifeesi baluze yabasindisaawo nolwekyo Honorable Zaake mulwadde naye ate kati olengera embeera etandise okujja mu ddwaliro omuntu okubeera ng'afuna medication naye ng'ate ali ku bunkenke ekyo nakyo kizibu nnyo ne dokita abagambye lwaki temutuleka ne tujjanjaba omulwadde mwamuleese wano ne mumutuwa omulwadde mwamuleese wano ne mumutuwa ate lwaki omulwadde mumutramatizinga lwaki omulwadde psychological torture omulwadde mumuleke dokita abagambye ntandise obujjanjabi mulwadde twagala tulabe nga ssuuka mutandise okwereeta mutandise okujja omulwadde okubeera nga muteeka mu mbeera eya intimidation mutandise okutiisatiisa omulwadde so embeera eri mu ddwaliro olaba nga si nnyangu n'omulundi n'ogumu embeera eri mu ddwaliro si nnyangu n'omulundi n'ogumu banaye mbadde nsaba ensonga eno mumugyogerako ki mugiinako idea ki ensonga eno mugyogerako ki mugiinako idea ki because omukyala Zaake tayinza ate kuva ku mulwadde ate agenda eri alabe bali abasajja bali eri abeegayira dokita angambye sobola kugenda yeeri ate yalina okubeera ng'asigala ku security y'omulwadde kuba baliyo mu ddwaliro babiri bokka aliyo ye ne Dani kati Dani ali mu kwogera n'abamawulire kati bwe tugamba mukyala Zaake adduka akube bali ebifaananyi kitegeeza omulwadde agenda muleka ng'amulesaawo yekka kitegeeza atagendeddeeyo ddala mbasajja bali asinga naye kirungi badokita bamukubira bamugaa tubakkiriza ye akyaganya bagamba temubakkiriza kuba Dani akyayogera ne police ate mukyala Zaake yali ku mulwadde jukira omulwadde ali unconscious nebigenda maaso tabimanyi ye buli gwawulira zalowooza oba musawo buli gwawulira zalowooza ze mulabako kumbe mwabo abazze omulaba n'abo abazze okubeera nga bamulambula ate mugenda okujjira abatemu nolwekyo era mbadde nsaba esecurity y'eddwaliro mugyongereko mbeegayiridde mu security y'eddwaliro mugyongereko omuntu ajjaawo nga azze kulaba ku Zaake nga temumwekakasa ate si mugambe nedda Zaake onoomulaba oluvannyuma nga ssuuse mbeegayiridde bannange mbeegayiridde Zaake kabiriiti kaffe nolwekyo mbeegayiridde omuntu ajjaawo nga temumwekakasa yeefudde omugenyi yeefudde azze okulaba ku Zaake temumukkiriza because mwaba agenda okwefuula abazze okumulaba mwe mugenda okujjira abatemu abatemanya ngamba
era singa kibadde kisoboka omuntu omwo honorable Zaake mwali mwandibaddemu ne kamera nga yebeerawo 24/7 tevaawo for security. Mbabuulira mazima for security wandibaddewo 24 surveillance camera ng'ebeerawo ku mulwadde waffe tevaawo. Ekyo mukiraba mutya abaganda bange abali ku the update online page because tuli mu sala magezi kubanga abasajja embeera gye batadde mu ddwaliro ndala nnyo wasanawo surveillance camera ng'eri ku honorable Zaake temuvaako. Ngeri ku honorable Zaake temuvaako naye for the meantime twebaza mukyala wa honorable Zaake webale nnyo webalire ddala kuyimirira na bbaawo webale nnyo webalire ddala because omukyala omulala atali mugumu bino tosobola kubituwa naye omukyala omugumu agamba nti ono ye bbaawo wange tata w'abaana nyina okubeera nga nyimirira naye era singa kibadde kisoboka honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yanditwazise ku Edi Mutwe n'asalako wali e Rubaga Edi Mutwe n'abanga ye head of security eya honorable Zaake. Edi Mutwe singa kibadde kisoboka muganda ffe Edi Mutwe wandibadde otuyamba n'osooka osalako e Rubaga n'obanga gwe head of security eya honorable Zaake abantu abajjawo nga temubeekakasa tebandiyingidde eddwaliro oba n'abagenyi tusooka ne tubayimirizaamu omulwadde n'asooka n'ajjanjabibwa mukiraba mutya kubanga mu bagenyi abajja okujja mugenda kujjiramu ababi ate n'abamu bajja kujjanga abalungi naye nga babi n'olwekyo abagenyi bwe kiba kisoboka nabo basooke bawummulemu omulwadde asooka afuna obujjanjabi then oluvannyuma abagenyi banajja ng'omulwadde avudde mu mbeera gy'alimu eyakkoma naye omulwadde tali mu mbeera nnungi bwe kiba nga kisoboka muganda ffe Edi Mutwe tukwegayiridde gwe tukwekakasa mu security sooka osaleko eddwaliro erya Rubaga hospital ogende osooka okole ku security naye waliyo babiri bokka waliyo mukyala we ne Dani security erabika yagala balaga yako naye ate gwe bobeerawo ensonga osobola okubeera ng'ogitambuza n'olwekyo Edi Mutwe mu muntu agingirika wayinza otuyamba tusooke tumale okwewola ku security ya honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu emale okuyingirako eddwaliro naye nze mbadde nteesa n'abagenyi bandisoose ne bayimirira oba nze Mr. Update oba ani nedda ffenna tusooke tulindemu honorable Zaake asooka atereere because embeera eno eriwo si y'abagenyi kati embeera eriwo si y'abagenyi obaani security esooke benga ekwatiddwa Edi Mutwe then abagenyi abalina okuba mu ddwaliro eryo mukyala we ne Dani bebabeerayo kujjako n'omulala abagenzeyo nga lawyer we oba president wa honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bokka be bandibadde olwaliro nga beetaagisa okugenda ku mulwadde waffe be bandibadde beetaagisa okubanga bagenda ku mulwadde waffe lawyer Dani wa family mukyala we then ne honorable Robert Kyagulanyi president waffe abo ne Edi Mutwe abo ndoze bandibadde kati ku mulwadde abalala tusooke twesonyiwe eddwaliro because kakati eddwaliro ndowooza tulabanga omulwadde waffe embeera etandise okujjawo bantu batandise okujja bawo beyita mannya fake names beyita battinka beyita bamukama bantu batandise kweyita fake names ate nabo bagenze ku administration y'eddwaliro ne waliwo ajja okujja ne ku administration tajja genda yeefula aleese ekyokulya mbw akireetedde mulwadde kumbe mutemu kayingo yazze n'olwekyo tusaba muganda ffe Edi Mutwe geno tuyambeko ku security naye abagenyi basooke kati balindemu nze mbadde nteesa bwentyo siragira wabula tutema mpenda ngaffe abavunaanyizibwa oba ngaffe ba concerned citizen nganze omusajja gwe baakubye emiggo ku lwa Zaake abagenyi tusooke ffenna tulindeko abagenyi betwetaaga eyo baloya ba honorable Zaake abo bo bali allowed abo tubasaba bo babeereyo mukyala we agende taata we agendeyo muganda wa Dani agendeyo ne Edi Mutwe then ne president waffe as we talk now tubadde tusaba bebandi baddenga bebalina okubeera nga bebagenyi bokka abalaba omulwadde abalala bo basooke balindemu kubanga Zaake waffe eddwaliro lisooke likolere kyerina okukola security esooke ebeere tight then Edi Mutwe ajja kuba atubuulira nti kati security eri tight bwenebeera tight then awo tiimu ejja kuba esobola okubeera nga tugenda tumulabe nga security maze okutereera naye security ekyalagaya olw'ensonga mu bulamu komanda nga Edi Mutwe oba Bobby Yanga kati boddira gate n'ogiteekako Bobby Yanga ya screeninga abayingira munda nti ogenda wati ngenda kulaba Zaake gwani lwaki ozze then Bobby Yanga ng'ali ku mulyango then Edi Mutwe abeera eri ku luggi omuliru oba ku luumu muganda waffe mwali ng'ajjanjabibwa kuba n'abasawo kati bagenda balemesa okukola kye balina okukola bagenda kulemesa abasawo kye balina okukola mbabuulira mazima abasajja batandise okwewuba mu ddwaliro aba security abasawo balabe nga tebali omusawo ayagala nnyo okukola ng'ali free
omusawo anyumirwa nnyo kola ng'ali free naye kati omusawo ng'akolera under intimidation omusawo akolera mu mbeera ey'okutiisatiisibwa omusawo tebajja kukola bulungi lwaki temwesonyiwa omulwadde waffe mwe basayidi simanya tinka ne mukama lwaki temwesonyiwa omulwadde waffe mwesonyiwa omulwadde waffe mumwagazaaki kati abasawo baba batandise okomplaininga mubataddeko embeera bali mu kujjanjaba muntu mwereeta bajjanjaba muntu mwereeta mubataddeko embeera ebatiisatiisa mwagazaaki abasawo mubaleke oba mulina bye mwakubye muganda waffe Zaake nga mutya nti abasawo berubaga bagenda kubizuula oyinza okusanga kye bali mu kutya nga balina bye bakubye Zaake nga abasawo berubaga bayinza okubizuula oyinza okusanga nga kyekiriwo kubanga weewuunye Honorable Zaake ali mikono gya family ate abasayidi munonya kimu family kitegeeza omuntu ono mulina bye mwamukubye mulina eddagala lye mwamukubye mulina bye mwamutaddemu kati mutya nti abeerubaga bayinza okubizuula kuba yensonga lwaki mwewubaawo kuba twenonye ekibaleetaawo kiki omulimu ogwammwe gwawedde mwamukwata ne mumukuba emiggo ffe katujjanjabe ebiwundu bye mwamutuusaako mutuleke tujjanjabe ebiwundu mumwagazaaki ffe mutuleke tujjanjabe ebiwundu mwe mwabimutuusaako ebiwundu byonna byalina kati mulaba tutandise okubeera nga tumujjanjaba tutandise okulaba nga tukola kye tulina okukola kati mwe muddidde mwereeta ndowooza mulina eddagala lye mwamukuba mutya abasawo berubaga okubeera nga babizuula kati ensonga lwaki mwereeta awo muli mu panic nolwekyo nsaba security eyongera okunywera Don Sheriff nkulabyeko wano tukwegayiridde security ya Honorable Zaake erabika eragayeemu yadde nga bana baliwo balina kye bakoze naye twetaagawo abasajja nga babiri enjasa biggu Edi Mutwe oba Bobby Yanga babeere waawo ate n'eri munda Honorable Zaake gyali wabeereyo kamera surveillance kamera emuyambako okubeera ng'emukuuma okulaba embeera yonna egenda mu maaso naye twewuunya basayidi mwagazaaki eddwaliro kyoga mwasuze mulowooza lubaga kuba ziri ssaawa mmeka basayidi bangambye bayisaawa emu babadde batuuse kitegeeza basuze bapulaninga tukeera lubaga basayidi batuuseeyo ssaawa emu omuntu atuuse wantu ssaawa emu kitegeeza bayasimbudde 11 mwagazaaki omulwadde waffe lwaki temwesonyiwa omulwadde waffe lwaki temumwesonyiwa nolwekyo nsaba security esaana okwongerako wali ku mulwadde waffe kirabika waliwo ate ebitatambula bulungi ku mulwadde waffe nolwekyo Edi Mutwe muntagingireko nomuganda wange Bobby Young babenga basobola okubeera nga bagenda batuyambe babenga babeera ku kido babeera ku security ya muganda waffe Zaake eso okubeera steady naye bambi omukyala bamutaddeko embeera abasawo bataddeko embeera abasawo bali mu kujjanjaba mulwadde abasawo bababulidde openire mutuleke tujjanjaba omuntu mumwagazaaki mutuleke tujjanjaba omuntu mumwagazaaki mumuleke naye mbu abasajja bakyalemedde awo bakyaliwo tebannaba kubeera nga bakola ki bavaawo nolwekyo ffe abali wano ku the updates online page tusobola okukola omulimu gw'okulaba nga tuleeta solution ezitaasa muganda waffe Honorable Zaake Francis Butebi because embeera gyalimu si nnungi embeera gyalimu mbi ate kwoteeka ne security okubeera ng'etandise okuteekawo intimidation kitegeeza twetaaga security eri massive twetaaga massive security Edi Mutwe muganda waffe tusaba busabi tetulagira baako kyokolawo okulaba nga ate kati gwobeera head of security ya muganda waffe Honorable Zaake Francis Butebi Mr. Update nange sinawona nange nkyali mulwadde ne waliwo ekikusukkako nze mbadde wakuddamu bba update nkya naye kati gana amawulire mbadde nnyinza ogaleka newankubadde nga nnumwa ndi mbulumi ndi mulwadde mbadde sinza butabawa update eno era ndoza kyenkoze si kibyo gibawo newankubadde temunengera mu mbeera nnungi eddoboozi muliwulira ttono si eri eryaffe erya bulijjo naye mbadde sinza kutuula nga waliwo amawulire agaguddewo ate nga nze Mr. Update mbadde nze nnyina okubeera nga ngaleeta Don Sheriff atugambye fast protocol buli mugenyi ayagala okulaba Zaake ajje ne original national eye district and kati tumaze okufuna guidelines ziyisiddwa zino guidelines zendi mu kubagamba ziviira ddala ku head kasa olaba Don Sheriff nga yawandiise omanya guidelines zino ezizze nkulu nnyo sijja babulira zivuddewa kati zino guidelines ezakayisibwa kitegeeza nti mu lutalo lwe tulwana tutandise okuvaamu resolutions first protocol buli mugenyi ayagala okulaba Zaake ajje ne national ID original strictly and
those to the caretaker will see the patient abazibe emisango tebaba na national ID nolwecho Don Sheriff atesa agamba nti abajja okulaba honorable zake bajje ne national ID original basoke bazirageyo naye nze Don Sheriff kyembadde nteesa nti mu kaseera kano ke tulimu nze nteesa buteesa owa family ye yandibadde avunanyizibwa omuli Dani ne Mwanyinaze Bridget be bandibadde bavunanyizibwa then ne baloya then ne Edi Mutwe ne presidenti fabasigadde tusoke tulindemu because abantu national ID omumenyi wa matoka ne national ID ayinza okubagirina omumenyi wa mateeka national ID ayinza okubanga agirina nolwecho tusoke ffe tukiweemu obudde abasawo basoke bakole kye bakola ababavunanyizibwa okubeera awo Don Sheriff gobo bawo tewali tabu Edi Mutwe wabawo tewali tabu then muganda Fedani ne Mwanyina ffe Bridget ate ne president waffe fa abasigadde tusoke tulindemu tugumiikirizeemu abasawo basoke bakole kye bayina okukola because kati abasawo babataddeko embeera aba basaidi bagenda balemesa okukola kye bayina okukola ndoza mulabya abasawo kye bagezaako kati n'okwemulugunya tujjanjaba omuntu muzze wano mutusazeeko muze wano mumutusazeeko mutwagaza kina abasawo batabukidde basaidi amanya ge boogera tegakwatagana beyita batinka beyita ba mukama mukyala Gulesa akulo bwoba gwosindise tinka erubaga muyite bwoba gwosindise mukama erubaga muyite nolwekyo nze mbadde ndowooza tutwandisoose ne tusooka ne tubanga tulinda mu ffenna abagenyi muganda ffe n'asooka n'ava mu kkoma gyali n'abanga atereeramu naye kati muganda ffe embeera gyalimu si nnungi embeera mbi Kwano mumenyi wa mateeka ajja kujja ne national ID ezo nyangu bazirina ate basobola okujja ne basobola zikola eyo security tugiyita ya kusaaga balina buli kimwabo kye tuba tukola tusoke tuli mitinga abagenyi ababavunanyizibwa babere batono bali mitingibwe then ffe basegirinya abalala ffe natusoke tulinde mu tukikwatiriramu kubanza ake wali tusabe busabi Katonda amusuuse waffe tujja kuba naye tujja mufunako interview tujja kukola ki ne for the meantime tusoke tulindemu because embeera kati egera maaso mu ddwaliro olaba nga sinyangu bano webalopedde aba family nga balaba nabo kibasuseeko Don Sheriff again only those known by the caretaker will be allowed to see the patient oyogedde bulungi nnyo Don Sheriff olese ID yekola ba caretaker omuli Dani muganda wa zake omuli Mwanyinaze Bridget bebamanyi nga bamanyawo batuufu then awo bera allowed nti ono tumumanyi talina buzibu ekyo kituufu eyo nayo good idea nolwekyo yembere egenda maaso tuli mu kulabanga omulwadde waffe tumuwa security kati tuli ku security ya mulwadde waffe Mr. Update olaba mfubutuseyo nga sinawona mfubutuseyo ng'embeera sinaba kuterera omutwe guno gumula agunnuma oluluma gumpuuma naye siyinza kuzikiza ku kikwatagana ne zaake because nze nakitandise ekyazaako okubeera nga mununula mu mannyo g'empisi nga tuli ne president ne tiimu endala siyinza kukireka kuba kyekyansibisiza kyekyankubizza kyekyankubye engumi wali ku parliament sisobola kukireka mala kukigusa ekyokulaba nga honorable zake ali safe honorable zake ali bulungi kuba ffenna tubaye tusanyuse nga tuga nti honorable zake kati embeera gyalimu oba waali ali mikono gy'abasawo naye era basaidi bakyereeta mu ddwaliro tetumanyi kye baagaza honorable zake nolwekyo basaidi mwandibadde mutwesonyiwa ono yavudde mikono gyammwe ate yavuddemu nga mwagadde yabadde court order ye yabalagidde mute honorable zake ayingire agende rubaga afune medication yabadde court order tekwabadde kwagala kwammwe because mmwe kyamwe mwade mwagala zakafe nali emulago n'abasajja abo nga zakali mu motoka eya ambulance nga akaba maziga gotalabanga aba basajja abali bali kuzake abasirikali nga tebabiwuliriza byonna ne tugenda ekiruddo omusajja nga alaja nga tebabiwuliriza kitegeeza mu mwadde mwagala zakafe kakati zake bwe banga court yamuzizza mikono gya family mwagala ki Lwaki mutuleke mu bannange mwewumuzeeko mugende mukole ku bintu ebirala mugende munoonye enzige mugende munoonye abalwadde ba coronavirus zaake mumuleke emirimu mingi nnyo egy'okukola mugende mulonde ebijanjalo mwe basaidi muwa abantu ebijanjalo ebitali bironde mugende obudde mubale mu kulonda ebijanjalo mufulume eddwaliro mwagala muki kuba bwe tusembedde okujja n'omukyala zaake atugambye bakyaliwo bakyalemeddewo emirimu egy'okukola mingi nnyo musobola ogende mukwata enzige mwagamba zaakomawo musobola ogende mulonda ebijanjalo bino bimu abantu ebirimu kawukuumi oba mugende munoonya abalwadde ba coronavirus emirimu mingi nnyo egy'okukola mwe basaidi gye mulina okukola zaake mu mwagazaaki muntu omu lwaki mumuzimbako akayumba nga bingi nnyo bye musaana okukola bye mutakoze
Lwaki obudde temubala mu kulonda ebijanjalo bino bimu abantu ebirimu kawukuumi? Kuba omuntu ayogeddeko erinnya nga yeeyita Tinka ne yeeyita Mukama toyinza kungamba nti ajjeyo ID. Omuntu ajjeyo ID amanya ga abiri buli omu singa tugalina. Naye omu yeeyise Tinka, omulala yeeyise Mukama. Oyinza okusanga nga we bakifeesi baaluze. Nga luze yasindise bakifeesi mu ddwaliro. Nga luze yasindise bakifeesi mu ddwaliro. Tolwekyo tubeegayiridde Saidi Tinka genda olonde ebijanjalo bino bimuwa abantu ebirimu kawukuumi. Genda obudde omali mu kulonda ebijanjalo. Nawe Saidi Mukama mugende mukole emirimu emirala zaake mu mwensonyiwe family ejamulwanako ne president wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga agikwasaganyiza bulungi nnyo. Zaako okumanya ali mu mbeera mbi. Bannaye president wa Honorable Kyagulanyi musajja mugumu. Musajja mugumu. Naye mbabuulira Honorable Kyagulanyi yalabye zaake. Pulira amaziga gagala kumpitamu. Munsonyiwe Mr. Update. Munsonyiwe Mr. Update. Honorable Kyagulanyi yalabye zaake n'akaaba musajja wattu. Ngala munywanyiwe bwe batoba. Munywanyiwe bwe batambuza ekintu. Munywanyiwe bwe balwana olutalo olw'okukyusa eggwanga ng'obulamu bugenda. Musajja wattu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akaaba. Musajja mugumu nnyo. Banga omusajja ayimiridde mu Bosco. Ayimiridde mu Bosco tomuyita wa kusaaga. Naye olaba yayungudde amaziga yagenze okulanga musajja wo obulamu bugenda. Naye era abasajja bano obutaswala kwabwe nga balaba obulamu bwa zaake bugenda. Naye waliwo abali mu buto asaba buzze engulu era bazze beereeta bamugamba nedda obulamu ati si bulina okugenda. Bamugamba nti obulamu at least bulina okugenda. Neno nabye president nga ali ku kitanda nga akaaba mazima ga Katonda mu ggulu. Ennaku n'enkwata. Kyagulanyi ogumuna musajja mugumu nnyo because ayisembingi nnyo. Naye olaba eziga lifuluma erya Kyagulanyi ne litonya mu mazima ga Katonda mu ggulu. Omanya embeera si nnyangu. Yakaabye musajja waffe, yakaabye amaziga gootalabanga. Yakaabye amaziga gootalabanga. Kyokka abasajja bano ne batakomooko nga balaba ne president waffe yatuuse n'okukaaba lwa munywanyi w'embeera gy'alimu. Bamaze beereeta mu ddwaliro baagala kumuwamba bamubbewo. Bamaze basindise ttiimu eyeefula ey'abasawo era nga naye yagala kubbawo Honorable zaake. Kiki ebigendererwa byammwe ki? Lwaki mukola embeera bw'etyo? Lwaki muli batemu basajja mmwe? Lwaki muli batemu? Lwaki mweyisa munneeyisa etali nnungi? Lwaki mweyisa munneeyisa etali nnungi? Lwaki omwana waffe mumuteekako embeera etali nnyangu? Banga Honorable zaake mulwadde ayagala bujjanjabi muddidde mumusalaka mumwagaza ki? Lwaki temumwesonyiwa? Kasooke nfune essimu eno. Hello? Wangisebo? Mpola. Mbadde manyi nti ono atuwa update ya ddwaliro naye bantu bange badde bankubira. Bannaye president yatuuse okukaaba amaziga amazima ga Katonda mu ggulu. Yakaabye amaziga. Mr. Update wammwe biro byonna bye nayiseemu ennaku 2 emabegeeza omuddiringanwa nga nwana okulaba nga Honorable zaake adda mu mikono gya family. Mujjukira nasooka ku parliament ne neekalakaasa mbigo ne jimpitako teke ne zinkubwa. Mr. Update nensimatuka ba kansala ne bantaasa. Obusajja ne buntaayiza nga nve wa Honorable zaake wano ku Kyemasooli. Ne bankwata ne bansamba ne bankuba waleti ne bajinzijjako buli kimu bakinzigyeko era nabaguddeko ddo omusango gw'obubbi. Bintu byange babibbye. Era essimu zange singa driver si yabadde nazo badde baagala kuzibba. Ne driver yadde alina waazikwese ne bataziraba. Naye waleti bajinzibyeko. Sente zirade mu nsawo nazo bazitutte era nabaguddeko dda omusango gw'obubbi. Ye gundi yange eri wakanji kambalage nabaguddeko dda omusango gw'obubbi. Nadde sinza kubaleka. Bwe bantadde bwe bati nange ne mbagulako omusango gw'obubbi. Gundi yino reference yino.
nabaguddeko ddo omusango gw'obubbi abasajja abo reference yino nabaguddeko omusango gw'obubbi yino reference number eri 12 stroke 20 nabaguddeko omusango gw'obubbi abasajja abo babbi ebintu byange batta waliti yange erimu ebintu byange by'omugaso erimu ZTM card zange ne babba sente zange ne bazitwala ze nabadde nazo mu nsawo ne bazitwala era nabaguddeko yiyo reference number yiyo ndoza mugirengera lobali nabaguddeko omusango gw'obubbi aba baserikale era ngenda kupambazuka nabo kakati ebyo nebyo byatutusiddwako nga tulwana tulabe nga muganda waffe abeera in safe hands abeera mu in safe hands nekikwewuunyisa tumaze okulwana olutalo batukubye emiggo ate abasajja beereete erubaga baagala ate waffe gwe twalwaniridde nga n'omulwadde oyo kubanga ali mikono gyaffe si maanyi ga gavumenti wabula maanyi ga kooti zaake tali mikono gya famire lwakuba nti maanyi ga gavumenti ali mu mikono gya famire lwakuba nti maanyi ga kooti ye yalagidde naye amazima ga Katonda mugulu era muzze mwereeta gwe tinka ne mukama muzze musalako eddwaliro ly'erubaga mwagala okubbawo omulwadde ebigenderero byabyamwe ki lwaki temwesonyiwa omusajja mwamutukuba ne mumutuusaako ebirumbule byonna ne mumukola buli kintu kyonna tusazeewo muganda waffe tumwejjanjabire tusazeewo muganda waffe tumwejjanjabire naye yadde tusazeewo muganda waffe tumwejjanjabire ate era mutandise okuteekawo embeera ejja ekyankalanya abasawo mubalemesa omulimu gwabwe gwe balina okukola kiki kye mwagala kiki kye mubanja zaake mugere kye mubanja tukibasasule bwemanga zaake mumuyinako ebbanja mumubanja ki nolwekyo yembeera egenda maaso mu ddwaliro ery'erubaga mbeegayiridde bana abali ku live video eno tuli mu kutema mpenda honorable zaake tumukoledde tutya tu security era njagala okulaba nga muganda ffe Eddie Mutwe manyi nti yamaze dda okumanya ki ekyokkola agende atekinga in charge ey'omulwadde waffe awo security ebenga enywedde because bw'obanga onoonya muntu amanye ebya security atunulira omuntu bwati namanya nti kati ono si mutuufu bamuyita Eddie Mutwe nolwekyo Eddie Mutwe tuyambeko muganda waffe ogende obenga otuyambako oyongere okuwa honorable zaake security then tulabe ate embeera nga bwenetambula mu ngeri emu oba mu ngeri endala naye embeera si nnyangu egenda mu maaso naddala mu ddwaliro erubaga gyetwali tulowooza nti muganda waffe tumututteeyo ali safe naye era gavumenti eyagala kukozesa advantage ate yokubeeranga ebba y'omulwadde ate singa kibaye kisoboka honorable zaake yandikyusiddwa eddwaliro n'atwalibwa mu ddwaliro ab'amawulire nalyo nga tebalimanyi nga tewali ffe n'amanyi ffe ne tumanya nti honorable zaake ayina eddwaliro gy'ali naye nga teriri known by anybody okuggyako pulezidenti waffe n'abantu abalala abatonotono ndaba ng'ekyo nakyo yandibadde solution awo n'aggyibwawo baka tutandise kusika muguwa n'abasawo n'abanaguuni n'abasaayidi temumutwala ayina kumuleke bajjanjabibwe temumutwala kyokka buli mbeera gye tuteekawo ey'okusika omuguwa mu ddwaliro eyongera kukosa mulwadde kuba n'abasawo tebakola nga bali happy abasawo banyumirwa nnyo okukola nga bakolera mu conducive environment nga bakolera mu environment etaliimu kutiisibwatiisibwa ne kati omusawo ali mu kuba honorable zaake empiso eno abasayidi bamuliko bamusika egundi bamusika ekooti bamusika kakati olwage tonalayo nga abasawo mugenda bakozesa ensobi lwaki temwesonyiwa omulwadde waffe mwamutuusizaako bye mutuusizaako mwogwa mugwangukoze ogw'omukuba ne mumukuba beyond repair mumuleke tumwejjanjabire mwakoze ogwammwe ffe twabakwasiza Katonda yali basasula ku kye mwatuusiza ku zaake kati mwengaye mwakoze ogwammwe ogw'okumukuba tubasaba ffe mumuleke kuba ogwammwe gwakuba ogwaffe gwakujjanjaba nze bankubye nengenda mu ddwaliro basawo ne bankolako ne bampa eddagala nyinawa n'eddagala box namba ejjudde ne bangeesegiri nnyo ojja kutereera era nakati singa mbadde sobola kujja live naye nzize nga ndaba ensonga eno is a pertinent issue nga nkulu nnyo nga sinza kubanga nfunye information eri bwetyo ate ne mbanga nsirise ne kansooke mala okuddamu nkube mu ddwaliro erubaga ndabe kiki ekiriwo kamale okuddamu nkube mu ddwaliro erubaga ndabe kiki ekiriwo kanziremu nkube mu ddwaliro erubaga mubeereeko musharinge twongere okumanya mawulire ki agali mu ddwaliro katwongere okufuna update ezigenda maaso mu ddwaliro
katwongere okufuna update ezigenda maaso mu dwaliro basaidi bemutusindise mu dwaliro Lubaga bwa bayina amanyi bagende balonda ebijanjalo mwanyinaze kati mbeera akyeriwo kati bavuddewo awadde bazaabo alo bagenda kutuwa katufune ababadde bazze oba kudwalira obavuddewo oyo tinka ne mukama oba abasajja basaidi tebalina mirimu gya kukola kuba fena tuli ayido naye ba tebalina kye basobola okukola bagende balonda ebijanjalo bagende bagaba obuwunga nju ku nju enju nyingi zinafuna buwunga Kampala district yokala buwunga tebunnabuna basaidi obuddo bumalira ku honorable zaake mugende mulonda ebijanjalo mugende mutambuza obuwunga mugende mutambuza obuwunga obwo budde bwe mumalanga muli kuzaake aina like kolo jaliko agena kunkubira obudde mumalanga muli kuzaake lwaki temugende mulonda ebijanjalo bane mugende mutambuza obuwunga tebunnabuna aberubaga tebannafuna buwunga nakawa tebannafuna buwunga abantu bemakidye tebannafuna buwunga mugama buli mu store manipa mugama muina ntono bano basaidi bali mu kuzunga malwaliro songa obwo budde bandibadde bagamba nti kati gwe tinka genda ogabe ebijanjalo Lubaga gwe mukama genda ogabe ebijanjalo nakawa oba genda olonda ebijanjalo biveemu amayinja obwo budde mwandibadde mu bukozesa ku bintu ng'ebyo okusinga okuddira amaanyi ne mugamala ku muganda waffe Honorable Zaake Francis Butebi mumwesonyiwe enough is enough bwe nayogedde kaaluwa bangamba tunafuna bijanjalo embale bangamba basegenye bijanjalo tebinnajja bangamba bijanjalo egundi embala tebinnajja ehoyima tebannafuna bijanjalo saidi mukama genda ogabe bijanjalo saidi tinka genda bijanjalo mugende mugabo obuwunga abantu bafuna obuwunga mwesonyiwe Zaake simanyi Zaake kye mwagaza atono omusajja ayitibwa Sibanya Luzzi tumaze okwetooloola Luzzi oyina akabinja k'abakifeesi era abakifeesi abo be baagala okutuusa ku honorable Zaake obulabe naye Luzzi nkubuulira mazima ekiri atabala kyekirya ne yasigadde waka Luzzi weeyita champion naye waliwo abasajja abaali ab'amaanyi nga Abudala Kitatta waliwo abasajja abaali ab'amaanyi nga Papa Kaleke Siraaje baliwa nolwekyo gwe Luzzi abo bakifeesi boosindika abeeyita batinka abeeyita baani tinka simayanani ne mukama abo bakifeesi boosindika mu ddwaliro nkubuulira bwana Luzzi bwobanga gwosindika bakifeesi abo abeeyita basaidi Zaake n'amala atuukibwako obulabe Luzzi oyina okimanya Luzzi nti boda zonna nzigale Luzzi oyina okukimanya nti airport nzigale Zaake n'amala afuna ekizibu bwana Luzzi Zaake n'amala afuna ekizibu mazima ga Katonda mu ggulu Luzzi tujja serengeta babiri gye gamba gye tujja serengeta babiri omanyiyo tujja serengeta babiri kuba abo abeeyita basaidi bateeka okubanga be bakifeesi ba Luzzi basindise Luzzi ayagala mbu kubeera mubaka wa parliament ayina kwagala Zaake mbwafe yabeera omubaka wa parliament wana Luzzi toyina mwana kubeera ku level ya kubeera chairman yero si wanu Luzzi tonaba kubeera level ya kubeera chairman yero si wanu I'm telling you nolwekyo Luzzi ali behind mu kwagala okwassasinatinga Zaake Luzzi oli behind mu kwagala okwassasinatinga Zaake ayina ebintu bye yawandise ku page nga Zaake mulwadde naga nti aha nengera ekintu kitambula singa Katonda atusaasira ono mukama Katonda n'amujjulula nga Luzzi byawandiika byayogera ayogeza arrogance ne bwana Luwota olwange bamuyita Luwota mwana Luzzi erinnya lyo ndiyise emirundi nga 6 Zaake n'amalafu n'ekizibu Luzzi nkubuulira kimanye nkujjukiza airport nzigale Luzzi nkujjukiza border zonna nzigale simanyi wono oyita bwana Luzzi because oli behind owebikolwa bino byonna ebigenda maaso ebyokwagala okwassasinatinga Zaake njagala musharingira video eno njagala etuuke ku Luzzi n'abo abamukozesa ne tiimu ye yonna
erowooza nti Luzzi ajja kuteekawo embeera egenda okwasasinatinga Zaake Zaakaafe. Yalowooza nti Zaake bw'anaafa yagenda kubeera ku nsi kuno bwana Luzzi. Ne Luzzi ndowooza era ennyo liwulira baamutuuma Luzzi. Nze mbadde siruwuliranga nako nasooka naddiwulira kwoyo Wankolya. Nali siruwulirangako. Naye Luzzi tosobola na kubeera level tobeerangako yadde kirasi munta, tobeerangako yadde dining prefect, tobeerangako yadde oba ngambe ki oyagala kubeera mbaka wa parliament, tabeerangako yadde dining prefect. Oyo mwana Luwota oyagala kubeera mbaka wa parliament, tabeerangako yadde nti yakulira abeera ku kyalo ky'Emityana, nti Luzzi yakulira abeera wana Emityana. Luzzi tobeerangako yadde akulira abazanya ludo. Luzzi tobeerangako yadde akulira abakuba pool table. Oyagala mbukubeera mubaka wa parliament, oyagala Zaakaafe mbugobeera mubaka wa parliament. Luzzi osaaga na lyanda omuliro gwokya. Luzzi osaaga na lyanda omuliro gwokya. Era waba waine namba ya Luzzi sigirina, ne waba waine namba ya Luzzi bwogituwa oba tukoledde nnyo. Enamba ya Luzzi tugyetaaga tumale okumutegeeza nti Luzzi kyoyagala okukola oyagala kwetyabira akalimu obuwuka, oyagala Zaakaafe because tukimanyi tiimu nnene nnyo eyagala Zaakaafe naye nga asooka okwagala Zaakaafe oba ku tiimu ezaagala Zaakaafe ne Luzzi kwali. Naye Luzzi nkubuulira mazima kyogezaako okulumbagana nakyo tojja kisobola. Oyo Luzzi gwe mulaba ayina emisango e Dubai ne balaba ku kifaananyi kye bayita Luzzi ne balaba ku muntu gwe bayita Luzzi. Bamunoonya olunoonya Dubai, gavumenti ye Dubai enoonya Luzzi. Gavumenti ye Dubai enoonya Luzzi. Yaleka ababbye bonna nga abanyakuludde n'ebifaananyi mbirina wano Mr. Update. Mbirina wano nga Luzzi ali ku wanted ye Dubai. Ali ku wanted ye Dubai. Oyo bwana Luzzi. Nolwekyo Luzzi bato gyogezaako okwagala okuteekawo nkubuulira tojja kumalako na muganda waffe Honorable Zaake Francis Butebi. Walwange Luzzi annoonya. Mumugamba ajja kakasa. Nolwekyo bwana Luwota nkutegeeza ekintu kimu, embeera gy'oyagala okuteekawo mu ggwanga laffe Uganda nti assassinating Honorable Zaake, tukubuulira bwana Luwota tojja kumalako. Bwaba waine namba ya Luzzi mbeegayiridde gituwandiikire wano. Amawulire genfuna nti security eyingidde munda mu ddwaliro. Ono ali mu ddwaliro. Nanteza agambye Mr. Update, security inside the room. Security inside the room. Kansooka amawulire gano male ogakonfaminga. Waliwo awandiise wano ennamba oba za Luzzi. Omanyi bagamba mumpe ennamba za Luzzi ate ne mumpe ennamba z'abalala. Kati waliwo ze bawandiisa awo ne simanyi oba zezize. Simanyi oba zezize. Nandizitaginze ne simanyi oba zezize. Amawulire genfuna security oli ampandiikidde simanyi. Waliwo ampandiikidde nti security eyingidde eddwaliro. Kansooke mala okonfaminga. Kansooke mala okukuba mu ddwaliro nkakase security eyingidde eddwaliro. Eyingidde mu ruumu ya Honorable Zaake. Waliwo konfaminga wano. Abali ku the update online page ngezaako nabe nga nfuna ku mawulire ate agali Rubaga tulabe.
malo okulaba nga funa update eri erubaga kanfune ku update eri erubaga kanfune ku update eri erubaga Dan abasajja abadde bazze bagenza abo abadde bagala basaidi ngenda kudda mukubire tukyabirandulinga nenga bakyaliwo simanyi nebane zibana abasajja kyebagaza onalebo zaake sikitegeera bakyaliwo ndoza muwulira embeera egenda mu maaso basajja bakyalemeddeko abasajja bakyalemeddeko bo beetaaga onalebo zaake simanyi kyebaagala abasajja bakyalemeddeko abasajja bakyalemeddeko nti beetaaga onalebo zaake sitegeera ekigendererwa ki naye bakyaliyandolinga muganda Fedani angambye Mr. Update tukyakikwasaganya tulabe ngabo tuyina okubeera nga tukitambuza abali ku Update online page kireka abantu bano abagala okulaba nga batukyankalanya n'okulemesa muganda fufuna obujjanjabi ng'ali mu conducive environment batubulamu abantu bano baleka batubulamu sitegeera omusajja bamwagazaaki bakyaliwo bakyalemeddeko Luzi nkwegayiride yita tiimu yo eya Tinka ne Mukama bave ku ddwaliro Luzi kubanga owulira Dani akugambye tukyesika nabo kati embeera eri mu ddwaliro yakwesika temujja yingira tujja yingira temujja yingira tujja yingira temujja kuyingira tujja yingira embeera eri ku ddwaliro yeyegenda maaso yakwesika temujja kuyingira tujja yingira temujja yingira tujja kuyingira sitegera kye bamwagaza zaake abasajja oba kiki bana abasajja bane kiki obutemu bwakyo obwo omwagala okukola temujja yingira tujja yingira temujja yingira tujja yingira bane security ya Lubaga mutuyambe muganda afe mu security aba basajja tebali allowed kuyingira eri mugundi mu rumu ya mulwadde tebali allowed kuyingira mu rumu ya mulwadde era we bayingirayo eddwaliro lye Lubaga mwe muli answerable kasita bageza ne bayaccessinga ne bayingirayo eddwaliro mwe muli answerable ku nsonga eyo singa bageza ne bayingirayo kubanga uli muganda afa tugamba tuli mu kwesika nabo tukyali mu mbeera ya kwesika nabo kitegeeza bakyafuukidde ddala ekyonga bakyafuukidde ddala ekyonga nolwekyo yembeera egenda maaso katwongere okulabanga mawulire gano Mr. Update sigenda va ku live paka nga nfunye update zonna ezigenda maaso banaye abali kuno mubenga mwongera okubeera nga musharinga live video eno muwulira ekigenda maaso muwulira ekigenda maaso twetaaga okulanga update zonna muzifuna segirinya mbadde sinawona bulungi naye kati ku mbeera eno egenda maaso mpulira n'obulwadde bugenda buwonera ddala mpulira n'obulwadde bugenda buwonera ddala obwange obunnuma because ku mbeera eri ku muganda waffe onalebo zaake olabanga sinyangu n'omulundi n'ogumu kamala okulaba tulina okubeera nga tusindika tiimu tulina okusindika tiimu egende erabe nga etereeza embeera naye owulira embeera eri mu ddwaliro erubaga sinyangu n'omulundi n'ogumu Nalwanga Winfred ange Mr. Update stopping live oli osooka ogende bannange Mr. Update wamwe nandiyagadde okugenda naye sinawona bulungi sinatereera amaanyi mpulira singa nagenze dda mumanyi olwange soko stopping live Mr. Update soko ogende sinatereera singa natuuseeyo dda mumanyi ebyange naye sinatereera mumanyi Mr. Update nga ndi mulamu bulungi nnyo bino benda byenjogera singa mbyogera njolekera Lubaga naye sinatereera nolwekyo tuli mu kwegayira tiimu security team esobola okutuyambako egende ebenga kuuma muganda waffe onalebo zaake because mbu abasajja balemeddeko bagamba tugenda kuyingira lwampaka oyo side gwe bayita Tinka ne side gwe bayita Mukama balemeddeko bagamba
bagenda kuyingira eddwaliro tusaba muganda ffe Dani tukubira abantu abe ebifaananyi amukyala zaake kati kye kiseera ekyokubeera nga abasajja abo bakuba ebifaananyi abasajja abo bakuba ebifaananyi bakube ebifaananyi obituwe wano tube exposing bakube wano ebifaananyi tube exposing bane singa mbadde mulamu bulungi nnyo Mr. Update singa nagenze dda mumanyi naye siri bulamu bulungi sinatereera sajja bankuba lwakuba ndi musajja mugumu lwakuba segirinya ndi musajja mugumu naye singa ade muntu mulala n'okuwogera no singa tasobola kozi bantuga muno manyi nga bakutte ekiro mwala banga bankwata nali live ne bankwata ne mwala banga bankwata Nolwekyo enkwata gye bankwata nti yali nnungi yali mbi nnyo kiro ate munzikiza balinda abamanyi gayaza lodi kukidde masoli bwe bati obanindira singa nagenze dda naye embera nange sinungi kati nyina kusoka nkwasaganya ka Star Update on tuzifuna zonna ezigenda maaso mu ddwaliro ezigenda maaso mu ddwaliro tuzifuna wano nyina abantu ambe ngambye bagende naye sijja bagamba wano kuba wenjogera wano bendagidde abamu baweereza message soko ddukeko ku ddwaliro olabe kati bwe mbogera wano ate security tujonoona waliwo bensindikidde message wano genda ke mulago sole genda ke rubaga gundi genda ke rubaga nyina timu gyensindise egenda ogenda ebenga nayo etuwe embeera eri rubaga temweraliikirira naye nze Mr. Update amanyi sirina kyali mulwadde asenda ulangambe Mr. Update gogo twesiga gendo otase munno nandi agadde naye amaanyi matono lecho Update live mongero okusharinga tugenda bano be exposinga Dan agenda kubanga atwa update egena mu ddwaliro yonna kande dinda katono Dan agenda kuba atwa update zonna ezigenda maaso mu ddwaliro ne mukyala waffe batuwa update kirungi zonna muzifuna wano zonna ezigenda maaso ne Mr. Update engeri gye sinatereera bulungi kansooke mbenga nkyali wano nga kasambi batuusaako bulungi nnyo ate jjukira kuno bakifeesi nabo kwe bali balaba naye nze kyembasaba nyina bempeerezaako abamu message nyina abamu bempeerezaako message bo kati bakabagende bongera okulabanga bataasa embeera ne Mr. Update sibadde na kukola live mbadde wankya naye kati kye twetaaga ebifaananyi by'abo abantu twetaaga ebifaananyi by'abo abantu alo onootera okutuuka dduka yanguwa nooli gundi mugambe mugende mwenna mululabe embeera eriwo banatera okutuuka tiimu nagiweereza dda message banna ebintu ebimu tetuteeka wano ku live security emu wano ku live tetugisaawo waliwo bakomanda mubamanyi bulungi nnyo sijja wano kuboogera bamaze banatera okutuuka kati awo Mr. Update kati ngenda nfunamu ku buwolero banatera okutuuka basobola okuyimirira mu side gwe bayita Mukama ne side gwe bayita Tinka bababuuza akana n'akataano tiimu eneetera okubeera ng'etuuka dakiika bangambye dakiika 10 Mr. Update tugenda kuba tutuuse dakiika 10 bangambye Mr. Update tugenda kuba tutuuse temutya sindiseeyo tiimu egenderabe embeera amagye galumbye Mr. Update nze kansooke engeri gye sinawona bulungi sooke mbe nga nkyali wano singa nagenze dda mumanyi ebyange nolwekyo embeera egenda maaso yeeyo wakyaliwo okusika omuguwa mu ddwaliro wali erubaga basayidi bakyalemeddeko bagamba baagala ku accessinga eri mulwadde famire egamba ti ne ID ze mulese za bichupuli oba namanya ge mutugamba ga bichupuli temuyina ku accessinga mulwadde waliwo n'omulala alumbye Patrick P ange Mr. Update nange ngenze tulabenga timu ya Luzzi tugitwalanga kaguddeyo yuyo Luzzi awoza mbu Mr. Agisegirinya we bali kusiba Luzzi wuyo Luzzi Abraham wuyo aze ku page Luzzi nkulabula muganda wange tonjagaliza na kusiba bwana Luzzi wuyo aze ataddeko wuyo ebiseko mbu Mr. Update agisegirinya bali kusiba Luzzi ono kamutaginge wano mu malumu omutegeeza nti tetuli ba kusaaga wuyo Luzzi
Bwana Luzzi tonjagaliza na kusiba gwe oli behind mu kutulugunya honorable zake goli behind mu kutulugunya honorable zake bankubye emigonga nwanira honorable zake naye nga byonna biva ku Luzzi naye Luzzi nkubulira amazima ga Katonda mugulu oli musajja musiramu tuli mwezi omutukuvu guno gwa Ramadan eneyisa gye weeyisaamu entulugunya gy'otulugunyamu honorable zake wallahi zake n'amalafu n'ekizibu Luzzi eyakwalula esiridde nkubulira mazima bino si byakusaaga. This is politics, this is life. Obulamu tebabugula mu dduuka nolwekyo Luzzi embeera gy'otadde ku zaake ne byogenda opostinga ng'ogamba nti ojja mutuusaako obulabe wallahi billahi tallahi Luzzi gwe wandibadde osinga n'okusaba ennyo honorable zaake aleme kutuukibwako buzibu naye zaake kaafuna obuzibu bwonna gwali answerable katukusaba bwana Luzzi nga bozze wano ku page ya the update 9 page tukusaba ekintu kimu dira timu yo gy'osindise Lubaga hospital omuli Tinka neyeeyita Mukama bagambe bave ku zaake bwana Luzzi wuyaze wuyo mutaginzaawo Luzzi nkwegayiridde timu yo gy'osindise Lubaga gigambe eve ku zaake. Luzzi toberangako yadde chairman LC1 toberangako yadde house prefect toberangako yadde Ediboy toberangako yadde ki newunya Luzzi otuuka otya mu mbeera eyagala obubaka wa parliament onnatuuka toberangako yadde dining prefect soko onoonye essomero erimu ogende osaba obwa dining prefect genda ofune essomero erimu ogende osabe obwa house prefect olyoke oyagala okubeera omubaka wa parliament naye tojja zaake ne bwaba teyeesimbye mu kafaako Luzzi tosobola kukawangula nkubuulira mazima tosobola nolwekyo Luzzi ebikolwa byoyagala okutuusa ku zaake nkubuulira mazima nze bingi nnyo wano kambalage bampeereza data wa Luzzi ekirunzi Luzzi kwali kankulage data wo nti Mr. Update mulina nolwekyo olumbe zaake ng'omanyi nti waliyo amagye gwe wandiika mbu otulinze ku baloti gwe Luzzi kankulageko eri wayye wano kankulage ndowooza Luzzi tonnamanya data wo yenna bamumpadde Luzzi data wo yenna bamumpadde lwakuba tukyali mu mbeera eno mbadde mu mbeera ya nnaku mbadde mu mbeera yakubibwa naye Luzzi data wo muyina kamukulageko wano okakase nti ebintu bino byetuliko bya ddala ti bwe nakwatamu kambalage ku Luzzi data kambalage oyo yenna data akwata ku Luzzi mumulaba oyo yenna data akwata ku Luzzi ezo ze dola eza fake zabeera nazo abeera ne fake dola ndoza muziraba ezo dola abeera nazo nga ziri fake be batambuza fake buli olaba dola enfu omanya nti Luzzi ye origin olengera mbu abeera ne gold biri byolengera erimbo yo gold kati awuyo Luzzi ngalaga mbu ayina gold ngalaga ayina gold ndoza Luzzi olengera data wo yenna mulina wano ndoza Luzzi olaba kinyambye nojja omulengera Luzzi olengera kati wano ngali wanted by the UAE police ngemugamba amulaba kamukwate wano nga UAE police egamba alaba ku Luzzi musene era UAE singa yamukwata dda naye ndozo olengera biri mu Luwalabu UAE police singa yamukwata dda naye lwakuba kyali mu mbeera ya karantini ndoza mulengera data wa Luzzi oyo omukyala mumulaba oyo njagala byonna nambi balage Luzzi ekirungi kuoli olaba bino biraba nti Mr. Update byonna birina nolwekyo tubaye tukyakulese bulesi nga twagala tusoke tujjanjabe muganda waffe alyokaawone naye Luzzi data wo yenna wuuno buli wolaba dola enfu omanya ya Luzzi era gwe bwolaba nga waliwo akuwadde dola enfu yonna omanya yuuno Luzzi muyina yuuno yenna nolwekyo Luzzi gezaako okutinkula Mr. Update ng'omanyi nti Mr. Update yakwetooloola dda byonna byonna wano twali tukyabirese bulesi nga twagala tusooke tujjanjabe muganda waffe naye Luzzi twakwetoolodde dda kansooke mbalage Luzzi reference case ono Muwalabu omulengero ono kambalage
wano bali ku Texas Chicken eri Dubai oli gole oyo Mwarabu golaba Luzzi akutte mu ngalo Omwarabu oyo mumulengera aline Luzzi akutte mu ngalo oyo Mwarabu yataddewo emitwalo gya $3 alaba ku Luzzi oyo Mwarabu yataddewo emitwalo gya $3 alaba ku Luzzi yadduka ne tokerye huyo Mwarabu yataddewo emitwalo gya $3 era coronavirus ono coronavirus ono yabadde akyasibye embeera yonna naye huyo Mwarabu yataddewo emitwalo gya $3 alaba ku Luzzi huyo oyo Mwarabu omulaba nga aline Luzzi byonna mbirina Mr. Update nyina data era kati kyemwewuunya ti Mr. Update data ono yena nga abadde tamuleetanga data ono yena huyo Mwarabu oyo Mwarabu awo bali ku Texas Hotel eri Dubai okuliraana Burj Khalifa abamanyi Burj Khalifa eyo gundi weeri eyo Texas Hotel abali Dubai yatwala ettooke lyawo nga yakamala omujjako ettooke ly'emmotoka gy'olengera emabbali wali Luzzi mwe yateeka ettooke ly'omusajja oyo ali munyakulako n'alitwala mwe yateeka ettooke ly'omusajja oyo n'ali munyakulako n'alitwala omukitegera kyengezaako bagamba n'olwekyo oyo ye Luzzi yateeka ettooke mweyo emmotoka gye mulengera eri omusajja lye yamujjako n'amunyakulako n'agitwala era omusajja yamuteekako $10,000 alaba ku Luzzi huyo Mwarabu huyo era Luzzi kubuna obwavu nene embeera ya karantini lwakuba ndi kati akufuna akutwala wa bwe buzibu kati nti boda ekyali nzigale ne airport nzigale ne airport weggulirawo bweti Luzzi abaana bagenda muyolanga mubbi wankoko huyo mubuzo batabimanyi huyo kati huyo awoza naye bannage mbalinze ku baloti huyo soka wennyonnyoleko ku bino bwana Luzzi nga tonnatta zaake soka wennyonnyoleko ku bino nga tonnatta zaake ebisoko byennyonnyoleko lwekyo nabagamba Mr. Update data tuba naye ne tusirika busirisi tulinda kiseera nga kituuse tulinde ekiseera nga kituuse nolwekyo Luzzi eyakwalula esiiridde byoyagala otuuse ku honorable zaake togenda succeedinga bwana Luzzi nkubuulira togenda kusucceedinga bwana Luzzi nkubuulira nolwekyo walwange Mr. Update tuwe enamba y'Omuwarabu enamba y'Omuwarabu ngenda kugibawa enamba y'Omuwarabu nayo njirina ngenda kugibawa Omuwarabu ono ayiga Luzzi era wano Luzzi waliwo warning about Mr. Luzzi from Uganda and Italy is a well-known scammer and has been deported from Italy for scam and other crimes. Nozolengera eno gundi eno information eri ku website ya Italy. Iyo information eri ku website ya Italy. Genda ku website ya Italy genda ku website ya Italy. Genda ku website ya Italy kuliko gundi eno information yeno website ya Italy gamba warning about Mr. Abraham Luzzi from Uganda is a well-known scammer and has been deported from Italy for scam and other crimes. Luzzi oli wanted. Italy ekunoonya Italy nabo batubulire sente bagaba mmeka tubatwalire Luzzi Italy twetaaga batubulire sente beetaaga mmeka era ng'omuntu omuyayiyayi bwabirala bwatunula munkubire screenshot yeyo laba Luzzi bwatunula laba Luzzi bwatunula bannaye gwe mulengere mulengere bwatunula banange musharingera video ne laba Luzzi ayagala okutta honorable zaake bwatunula mulengere bwatunula mulabe kati bona ate yali walondozanga agamba Omuwarabu nti emirimu gyonna ngena gikola bulungi nnyo daba bwatunula kambatere actually Luzzi go watutinkudde bwana Luwota bwana Luwota tokanyuganga mayinja ng'osula mu nju yandabirwamu tokanyuganga amayinja ng'osula mu nju yandabirwamu bwana Luzzi ogezaako kanyuga amayinja naye oli mu nju yandabirwamu kati wuyo agambye mbusegirinya warning yes better star away negwe Luzzi oleka segirinya bamukunyumiza bunyumiza ate lwakuba
nti onsanze nkyalira mu lwadde ne bwana Luwota Mr. Luwota ogezaako nnyo okwagala okukwata mu mannyo g'empisi ngolowooza ojja kuddira Honorable Zaake afe bw'osigale ng'oli w'amaanyi naye bwana Luwota walinnye gye gava nkubuulira mazima awo nno Justin nkulazeeko katono bwana Luwota nkulazeeko katono nnyo naye nja kukola live nga ya Luwota yekka specifically ngenda kujja ne Luwota updates Luwota updates Mr. Update kansooke mpone bulungi nnyo ndeete Luwota updates mbabuulire who is Luzzi then n'ennamba eno ey'omuwalabu nja kubangi bawa because omuwalabu anoonya Luzzi agamba tamulaba yamutaddeko $10,000 ettooke ly'omuwalabu yedi yatwala lirino wano ng'omuwalabu wali nga bamaze okwogera wano nga ssente bazimuwadde awo nga ssente bwana Luwota bamaze okuzimuwa ezo zemulabaawo ez'omuwalabu ze yatwala zeezo era ndowooza olengera ogwo omukono gwa Luzzi muwalabu yamugamba kakuba ekifaananyi ng'otwala ssente ko Luzzi nti eri Uganda amateeka bwe bakuba ekifaananyi nga ssente oli nazo zikuttaawo bazikusaba naye kantekeko omukono gwange because omukono tegukyuka kati n'akwata omukono gwe that's left hand side n'agissaako ne bamukuba ekifaananyi omuwalabu naye yali yeekengedde Luzzi kati n'amugamba ti Luzzi n'amutega akakolyo n'amugamba nedda Uganda tolabikira mu ssente ng'ozisitudde gavumenti bw'otuuka yezikusaba kantekemu buteesi kantekeko buteesi mukono gwange kati omuwalabu n'agamba ndaba engalo tezikyuka kye yakola n'amukuba ekifaananyi kiikyo Luzzi nga akutte ku ssente ezo ez'omuwalabu era omuwalabu yamutaddeko $10,000 alaba ku Luzzi yenna yamutaddeko $10,000 alaba ku Luzzi yenna lyeryo ettooke ly'omuwalabu lyagenda nalyo ndoza mulirengera kyobola afeesi yo terabika kati omuwalabu yakuba mukono so yembeera egenda mu maaso wuyo agambye ettooke yalitwala kwegamba n'okwewaga yeewaga agambye ettooke lyonna litwala nolwekyo yembeera egenda mu maaso ndoza mulengedde ndoza mukkiriza Mr. Update nti byenjogera sikwongera byenjogera nyina liyalite bwino wange mba naye Mr. Update bwino wange mba naye Mr. Update kyekifuula page eno okubeera ey'amaanyi tetuma okukola bigambo page eno kigifuula ey'amaanyi tetuma okukola bigambo wabula twogera with the evidence kati Luzzi yeeyita Mr. Clean naye mulabe embeera amazima ga Katonda mu ggulu gyataddemu ensi bwe bavumaganya n'ensi zaffe n'osanga abawalabu babonyaabonya abaana abali ku kyeyo kumbe waliwo eyakola ki waliwo eyakola muwalabu munnaabwe ekibi kati abaana baffe bambi ababeereyo ne babatulugunya omuwalabu n'amutulugunya nga tamutulugunya lwa muntu mulala yenna amutulugunya lwa bano ba Luzzi abagenda ne bakola ebikolobero mu nsi kati ngeze za UAE kati kuba bagaba mulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika n'osanga ng'omuwalabu agamba nakyawa bana Ugandani I don't want to see them Ugandans are thieves Ugandans are scammers naye nga abatuvumaganya baba bantu balala nnyo ne kitwala ffenna nga bagamba mulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna kakati weewunye Luzzi omusajja ali mu mbeera bw'etyo yayagala okulaba nga Honorable Zaake afa nolwekyo Luzzi mbadde saagala mumalirako budde nnyo olwaleero kuba nayagadde bawa update ya ddwaliro naye njagala nsooka enzireyo mu ddwaliro ndabe kyekiri mu ddwaliro Luzzi njagala mukolera update nga ye yokka Luzzi njagala mukolera update nga ye yokka ndeete amaloboozi gonna ag'abawalabu gonna amaloboozi nga yina wano zonna voice notes zonna nziina wano nyina voice notes nyina buli kimu ebyo njabbireeta naye kansooke mmale okulanga nkola security kanabe okola security ku muganda waffe Honorable Zaake manye kiki ekigenda maaso mu ddwaliro erubaga because abantu bano lwaki ne Luzzi ono tubali tumugasse mu nsonga zino because amazina ajja ekyokubiri Luzzi yali behind mu kutulugunya Honorable Zaake Luzzi yali behind w'okutulugunyizibwa
kwa honorable zake nolwecho bwe natandika luzi update temujja na kwebaka because ngina bingi nnyo kati nebimu mbadde temanyi nti mbina nebibyo mbibalazeeko just mbawaddeko just sample eyo half a quarter ku bintu byennyina nolwecho kansooke mala okulabanga mfuna update eyeddwaliro kiki ekiri mu ddwaliro kiki ekiri mu ddwaliro kiki ekiri mu ddwaliro nolwecho ate manye kiki ekigenda maaso update jetufuna Mr. Update Faruku is at the hospital. Mafias were sent by Enanga. Kati ndoza mulaba ba mafia basose ne balimba abeddwaliro nti bavudde kibuli kusaidi kakati ate bwe babatadde kuninga ne babakaza kati bagambye mbu Enanga yabasindise ndoza mulengera embeera egenda maaso mu ggwanga laffe Uganda ba mafia mbu ate abasindise Enanga mbu yabasindise ate si side ate nga basose gamba bali attached kibuli bwe njogedde wano ne nga mukyala Gulesa akulo because babeerako kuno ku live gwo sindisa abatemu bagende bawambe honorable zake ndoza Gulesa akulo ndoza nakuba kati bagambye mbu Enanga mbu ate yabasindise ndoza muwulira ebintu ebigenda mu maaso amazima ga Katonda mu ggulu mbu Enanga mbu ate yabasindise kati Enanga mugezi wa police ate basaidi abasindikira ku capacity ki basaidi abasindikira capacity ki abasindikira capacity ki lwakuba sina namba y'Enanga nandi mukubidde wano ne muga Enanga capacity ki gyosindikiramu basaidi okugenda okulabanga bawamba honorable zake nolwecho kyetulina okukola nze nga Mr. Update kati kyendaba kufuna ndoza na ddwaliro ddala nze nganze Mr. Update sina namba y'Enanga mbadde nja mukubira wano mugambe kiki kyoyagaza zake ni sina namba y'Enanga olwagirina sina namba y'Enanga bantu bano kusinga tubakubira wano tubalabisa ne tubateeka ku nninga singa tubalabisa wano ne tubateeka ku nninga singa tubalabisa ne tubateeka ku nninga lwaki abasaidi bagenda mu ddwaliro ng'ate as we talk now omulwadde bamuhandinze over eri family saidi mwagala ki ate basaidi anti mwe kikulu manyi okumpa ennamba enfu kati waliwo ampadde ennamba nti y'Enanga olyanza okutomeza nakuwa ennamba enfu amawe kuba akayina ennamba y'Enanga gituwe tumukubire lwaki asindika basaidi lwaki asindika basaidi mu ddwaliro erubaga baagalayo ki ge mawulire getufuna okuva erubaga kuba akatuukayo ku tiimu emu egenze etugamba nti Enanga mbu bagambye mbu ate yabasindise ate mu kusooka basoose ne bagamba nti gundi yabasindise bavudde kibuli ku saidi kakati ndowooza olengera kati abo bakifeesi ba Luzzi abo bateeka okuba bakifeesi ba Luzzi naye ayina ennamba ya Enanga nkwegayiridde agituweeko wano sigirina nze ennamba zaabo zonna sizirina saagala ennamba zaabo zonna nze saagala niwe bawagitufuniddeawo ng'ogituwa oba otuyambye nnyo tukubire Enanga tumubuuze kiki kye mwagaza zaake bwana Enanga kiki kye mwagaza zaake naye nga nze mmanyi ali behind kwa mwabo abatemu bonna oyo ate kubanga ye Luzzi ate kubanga yali behind wabo abatemu bonna ate kubanga Luzzi yali behind wabo abatemu bonna abagala okubeera nga batuusa ku honorable waffe obulabe abagala okutuusa ku honorable waffe obulabe ate kubanga ye musajja ayitibwa Luzzi nganze Mr. Update abimanyi obulungi ennyo lwekyo yembeera egenda maaso njagala okulabanga nyongera okufuna update ezigenda maaso njagala okuva ku live eno nga ntegedde nti abasajja bavudde ku ddwaliro wali bavudde ku ddwaliro so kyetuliko tulina okulaba nga abasajja bava ku ddwaliro bakyesibyewo batuuse ssaawa 2 na guno gwaka bakyali awo kanyongere okulaba nga nfuna update eri mu ddwaliro batuuse ssaawa 2
nakati bakyali awo twebuuza baagala ki ku ddwaliro baagaza ki Honorable Zaake banage sharing live video eno muri batono nnyo kino kye tuliko tuli mukulaba nga tukolera muganda ffe Honorable Zaake security tuli mukulaba nga tukolera Honorable Zaake security okulaba nga abeera safe bulungi nnyo teri kuzikiza teri kuwumuza twagala okubuuza abasajja abo baagala ki ku ddwaliro kiki ekibaleeta ku ddwaliro kiki ekibaleeta ku ddwaliro olwekyo kyetwagala okubeera nga tumanya teri kuzikiza teri kuwumuza paka nga tumaze okulaba nga eddwaliro limaze okubeera nga tubeera safe bulungi nnyo tubeera safe bulungi nnyo tubeera safe bulungi nnyo so yembeera eriwo Mr. Update mutya buli kimu tugenda kikwatako wano mummanyi Mr. Update mummanyi information yonna tugenda kubanga tugiba wano tugenda balabisa kuba kati singa sizze wano live temwanditegedde nti waliwo bakifeesi abasazeeko eddwaliro nekino kye tuli mu kukola era kati information emaze okutambula nammwe kyembasaba mwongere okugitambuza mwongere okugyongerayo ne Luzza ategedde nti bali baali mu kukozesa oludde tube exposinze kubanga abo bantu ba Luzza abo mulaba abagenze ku ddwaliro omu yeeyita bangambi yerinnya omu yeeyita Mukama omulala yeeyita Tinka abo eteko kubanga tiimu ye yagisindise kati wano kye tuli mu kukola tumaze okubasaasaanya era tebakyali kyekimu ate nga tugenda kuzikiza tugenda kubalabisa n'ebifaananyi message yino bangambi bagenda binsindikira ndoza mulengera ebifaananyi by'abakanywa musaayi abasazeeko Honorable Zaake mu ddwaliro bagenda kubinsindikira bange mu dakika ntono nnyo Mr. Update katukusindikira ebifaananyi by'abakanywa musaayi abasazeeko Lubaga Hospital ngenda kubeera nga mbibateerayo mu dakika ntono nnyo we bituuka wano bange kaba binsindikire bagenda binsindikira tubiteekayo tubaswaze tube exposing tubisharinge bigende buli wantu wonna bigende buli wantu wonna buli wantu wonna nolwekyo ebifaananyi byabwe bagenda kubeera nga babinsindikira ebyabakanywa musaayi bagenda kubeera nga babinsindikira bigende buli wantu wonna buli wantu wonna ebifaananyi bagenda kubeera nga babinsindikira wedda kyetwagala ekyo abantu abo abagezaako okulaba nga bakifeesi bwe tugenda okubalabisa bwe tutyo bwe tugenda okubalabisa bwe tutyo bwe tugenda okubeera nga tubalabisa teri kuzikiza teri kuwummuza paka mu ngeri emu bendala nga Honorable Zaake tutegedde nti kati ali safe awo Mr. Update lwenja okuwummulamu naye tulina okulabisa abantu bano because bano bantu ba Luzzi bantu ba Enanga omanyi Enanga ne Luzzi ndoza ba mukwano kati bagezaako okulaba nga bawamba Honorable Zaake bamujje mu ddwaliro kati mbuye Luzzi afuuka omubaka wa parliament ne bannaye parliament nno nayo kale Luzzi obenga wakawangula booti omuwalabu ajja kusene omuwalabu akuyiga soko mala okwesootinga n'omuwalabu soka weesootinga n'omuwalabu nolwekyo update zonna ngenda kubeera nga nzibawo wano tewali kuzikiza paka nga embeera eteredde nolwekyo nsaba abantu mwenna tiimu emu etuuse Mr. Update gye nasindise tiimu emu etuuse nolwekyo ngenda kubeera nga tufuna update zonna ezigenda maaso mu ddwaliro e Lubaga temutya buli kimu mugenda kubeera nga mukifuna bulungi nnyo teri kuwummuza teri kuzikiza ninze bifaananyi wano mbe nga mbiteekayo ate mu ngeri emu oba mu ngeri endala ate tulabe nga bwe tugenda okutambuza ate Zaake bw'anassuuka ngenda kuleeta Luwater updates nja kuleeta Luwater updates Luzzi updates nja zireeta mwenna mujja kukwata ku mitwe nja kuleeta Luwater updates nja kuba nazo nzireeta banange musharinga live video eno waliwo information era gye bampa sharinga live video eno waliwo information era gye bampa tiimu yaffe eyakatuuka kati mu ddwaliro bagezaako okulanga abasajja abo babasindiikiriza babadde baagala kuyingira Honorable Zaake gyali naye waliwo tiimu yaffe etuuse
mu ddwaliro erubaga waliwo tiimu yaffe etuuse mu ddwaliro erubaga era bagezaako okulanga abasajja abo babasindiikiriza baddeyo wa gye bavudde abasajja abo babakazi basoose ne bagamba bavudde ku sayidi y'ekibuli bwe bamaze ne bagamba mbu enanga yabasindise era abasajja abo omu yeeyita Tinka bamubugamba malayo amannya takkiriza n'omulala yeeyita Mukama bamugamba malayo amannya naye takkiriza n'olwekyo kakati tiimu yaffe emaze okutuuka tiimu yaffe emaze okubeera nga etuuka mu ddwaliro tiimu yaffe emaze okubeera nga etuuka mu ddwaliro ye update kyenjagala okubawa mube bagumu Mr. Update nabagambye njaba update nga buli kimu tiimu etuuse tiimu etuuse kakati awo atirisi kati awo Mr. Update kati awo mfunyemu ku buwolero nti omulwadde waffe kati waliwo security emu eyeegasse ku tiimu endala ebaddewo kati awo security ndowooza tight kubanga eno tiimu etuuse njesiga bulungi nnyo amanya ga tiimu etuuse sijja googera wano because twetaaga kye bayita invisible team egenda ate okulaba va ku bano muganda ffe Edi Mutwe amanyikiddwa ennyo naye ate twetaagawo invisible team egenda okubeera waawo nga nayo ekola screening ku bantu abazze okulaba honorable zaake nolwekyo invisible team emaze okubeera nga etuuka wali ku ddwaliro erubaga kati awo kati kyenjagala abasajja abo nga balemeddwa okwennyonnyolako tiimu yaffeeyo eri awo abasajja mu babagaye bafulume eddwaliro because ab'eddwaliro baleka babatidde mu bafulumye eddwaliro bave mu ddwaliro bave mu ddwaliro njagala ebifaananyi kati byenjagala ebifaananyi nga abasajja abo mu basindiikiriza bafulume eddwaliro byebifaananyi wano kati byenninda mu bafulumye eddwaliro byebifaananyi wano byenninda mu bafulumye eddwaliro byebifaananyi wano byenninda njagala mubenga mubafulumya eddwaliro awo mugera kuba mukoze nnyo tiimu yaffe mwebereremu because honorable zaake alina kubeera mu mikono gya family talina kubeera mu mikono gya security tiimu etuuse ennamba y'emmotoka ebaddeze eba abasajja mwe bajjidde eri UAN 7B ennamba y'emmotoka abasajja abo mwe bajjidde eri UAN 7B ye motoka mwe babadde bajjidde ndoza mulaba step by step tandise okubeera nga abasajja abantu bagwambuufu ennamba y'emmotoka mwe babadde bajjidde eri UAN 7B abasajja abo abazze okubanga baagala okuwamba honorable zaake ye motoka mwe babadde bajjidde n'olwekyo emmotoka eyo nayo tujje exposing UAN 7B emmotoka eyo yereese bakifeesi ababadde bazze okuwamba honorable zaake mu ddwaliro so yembeera eriwo Mr. Update gyenjagala okubeera nga mbawa katikati yembeera eriwo Mr. Update gyenjagala okubeera nga mbawa kati mukimanye nti tiimu yaffe emaze okubeera nga etuuka tiimu yaffe emaze okubeera nga etuuka tiimu yaffe n'emmotoka yino ekubiddwa ekifaananyi kanjibateereyo emmotoka ekubiddwa ekifaananyi kanjibateereyo abasajja abo bakifeesi mwe babadde bajjidde emmotoka kanjibateereyo ku page abasajja abo bakifeesi mwe bajjidde naye omwana agikuba mu sides bwati emmotoka bakifeesi mwe bajjidde nayo kanjibateereyo ku page tugenda kubalabisa Mr. Update nabagamba Mr. Update nga nkyali mulamu tewali muntu agenda kuzoganya muntu waffe wano tewali muntu agenda motoka ya super custom motoka ya super custom emotoka eyo ya super custom yeze mu ddwaliro abasajja abo bakanywa musaayi mwe bajjidde super custom iyo enamba nji batagingidde waawo UAN 7B ye motoka bakifeesi ababadde bazze okuwamba honorable zaake mwe bajjidde kanjibateereyo emmotoka kanjibateereyo mugirabe UAN
lusanvu asatu UAN lusanvu asatu ye motoka mwabadde bajidde bakifeesi ndozonza nosange ye motoka yono omuyaye ruzze oyinza nosanga nga yiye naye bina tujabira bireyo nga embeera tugitambuzanga bweri ya motoka yeyo mwabadde bajidde anjibatereddeyo ku page mugendeyo mugirabe ku page njibatereddeyo mugendeyo mugirabe teri kuzikiza tuli mukulabanga onalebo waffe abeera safe bulungi nnyo tuli mukulabanga onalebo waffe abeera safe bulungi nnyo because tebannalagirako ba security kubeera mu ddwaliro omulamuzi yali kiriya nnyo yagamba nti honorable zake agende afune medication omulamuzi yagamba honorable zake agende afune medication naye teyalagirako nti ate wabeerewo bakanywa musaayi abajja okubeera nga bamwetayirira emmotoka ndowooza mugirabye bakifeesi mwe bajidde eya super custom kakati mugira mutya mmotoka eya super custom etali official kaya police ndozera ngera abayayi bwe babeera yiyo motoka nji batereddeyo mugikebere yiyo omwana agikubye wano mu sides njitaddeko kifeesi ka iye motoka njitaddeyo motoka njitaddeyo bange motoka ziri 3 naye sofa nakafuna kemu bifaananyi nakafunako byemu yiyo njitaddeyo emotoka sofa bangambye ziri 3 naye nakafunako ebifaananyi bya motoka emu eyo gyembatereddeyo bakifeesi mwe bajjidde ababadde bazze okulabanga bawamba honorable zake tetumanyi kigendeerwa kyabwe ne teri kuzikiza emotoka eyo mugishayalinge buli omwaji manye emotoka eyabakifeesi mubadde bajidde olengera n'emito gyonna gyasensuka dda n'emito gyonna gyasensuka dda n'olwekyo tiimu yaffe egezaako okulabanga etukwasaganya n'ebigenda mu maaso wali ku ddwaliro erubaga byonna mujja kuba mubifuna wano ku the updates online page tewali kuzikiza tewali kuwummuza paka ng'embeera tugitadde mu nteeko n'olwekyo yembeera eriwo teri kuwummuza namba plate yiyo njibataagingiddeko singa wabawo ekituka ku honorable zake eyo emmotoka tuba tugenda kuginoonya okuva mu URA tugenda kuginoonya invite button on Facebook boss ayagala okubaako kyoyogera information yonna gyoyagala otuwa essimu eri 0774 13 865 0774 13 865 0774 13 oyinza okuba nga olina information gyoyagala okutuwa waliwo abanga emis update soko tuwe ku namba yaawo naffe tulina amawulire ge twagala okuwa wano n'olwekyo emmotoka njibateereddeyo ejiddemu bakifeesi motoka twakafunako emu eya super custom eya UAN lusanvu asatu B yiyo baginsindikidde ebifaananyi mbibateereddeyo naye emmotoka bw'ogiraba era eragira ddala nti yabatemu omwana agikubye wano mu sides bwati naye mpereza n'ebifaananyi ebyene ebiraga namba plate then bano abasajja bamanyi okwegaana nene emabega gikuba ebifaananyi obenga obinsindikira tiimu kulabisa n'olwekyo emmotoka yiyo gye baginsindikire bw'ogiraba era bigira ddala emitoto gyonna giringa oba eri etya yagete neba ngambi ya super custom n'olwekyo bibyo mbibateereddeyo so yembeera eriwo tiimu kulabanga abasajja bano tukolera mugana ffe honorable zake security abeere safe then oluvannyuma ayo tujja kulaba ensonga nga bwe zigenda okutambula singa Mr. Update
natuuse dda mu ddwaliro singa natuuse dda mu ddwaliro naye embeera mugimanyi eriwo si nnyangu embeera gye mumanyi eriwo si nnyangu naye emmotoka yiiyo bagimpadde omwana akubye ekifaananyi wano abakanywa omusaayi we batudde wansindikidde nolwekyo tiimu kulabisa tugenda kubaswaza buswaza mwesonyiwe muganda Honorable Zaake ali awo ku maanyi ga kooti tali awo ku maanyi ga poliisi ali awo ku maanyi ga kooti tali ku maanyi ga poliisi singa mumuwadde beyiro ogamba kale naye baatadde Zaake bamumuteredde ku kooti beyiro omulamuzi yalagira bate Zaake unconditionally omulamuzi yalagira bate Honorable Zaake unconditionally tera tebamuteredde ku police bond tebamuteredde ku police bond bamuteredde ku kooti beyiro bamuyadde kooti beyiro katwewuunya mununa kyawo nga mmwe bennyini simwe mwamuwadde ne beyiro kuba mwandibadde mwereeta nga mugaa nti affe twamuwadde beyiro naye bondi naye simwe mwagimuwadde awo aliwo ku maanyi ga kooti nolwekyo aliwo ku maanyi ga kooti nolwekyo emmotoka bagikubye ekifaananyi emitto gyegoomagooma yonna eri awo era ng'eyo emmotoka z'abatemu bwe zibeera zino sigirabanga nako niyo omwana ampeereza ekifaananyi agambye Mr. Update ntuuse wano ttiimu yange gyensindise emmotoka yeeyo eriwo wano gye baagala okubeera nga bakidinappingiramu Honorable Zaake Francis Butebi bamufulumye eddwaliro nolwekyo tugenda balabisa bulabisa teri kuzikiza tugenda kubalabisa bulabisa paka nga mufulumye eddwaliro naye nga bwe babakazakaziza bagambye mbu bali awo ku maanyi ga Fred Enanga kale Fred Enanga ate omwogezi wa poliisi ate obeera otya nga gwokola operations omwogezi wa poliisi kale ate gwotuuka otya mu mbeera ate nga gwosindika abagenda mu field kwegambye ebintu bya Uganda era volonyini bannange bwe bakazakaziza ne bagamba nti ate tetuvudde kibuli Enanga yatusindise kati ate Enanga ayingira ate mbya security nabanga yakola ku bya security kwegamba awo nawo weewuunyisa n'okwewuunyisa wonna lwekyo emmotoka eyo UAN 703B yemmotoka eyo erese Backface abali wali ku ddwaliro erubaga yerese Backface abali wali ku ddwaliro erubaga Mr. Update Live ngena kuba byonna mbi batuusaako amawulire gonna gakagwawo wakyaliwo ekikyagenda mu maaso kati wakati wa tiimu eyo gye bali mufulumya ebaddeze ne family akamaro gatheringa information yonna ngenda kubanga njibawa bulungi nnyo yonna ngenda kuba njibawa bulungi nnyo information yonna egenda okubeera nga eri ku ddwaliro erubaga yonna mugenda kuba mugifuna butereevu nga muli wano ku the updates online page nga muli wano ku the updates online page information yonna mugenda kuba mugifuna bulungi nnyo naye nga amawulire agakagwawo geego mawulire ga ntiisa mawulire ga nnaku ogw'okwagala ate okubeera nga bawamba Honorable Zaake Francis Butebi naye tusobodde okubeera nga tuteekawo embeera bakanywa omusaayi bano netubanga tusobola okubeera nga tubateekako embeera tiimu yaffe ebenga esobola okubeera nga ebafulumya olaba Mr. Update nvudde ku ndiri nga nti kansooke mala okukola kino nga kyendiko ntegedde nti kisobola okubeera nga nange bwe nti webali kuweereza kale naawe gyebalisebo naye ensonga yoyo omusajja tugenda kutaginga poliisi wano okutandikira mu Abu Dhabi tuteekeyo document ababasirako okutimisa niziviza ogenda awantu oli mu kusaba visa nga bagamba ensi erivaamu abafere tetujja kutuula kino yalinye Jeffanga atamanyi Jeffanga zimotoka z'amagye ajalowoga
kati ekintu zaake takyali icon y'abannabitiyana yokka zaake it's an international icon bwa Uganda yonna kaakati bw'aba amanyi nti emitiyana ali omuwalabu wekkata naye yamudipootingi obola amutaddeko akasente naye amunoonya naye muliwana abatataddeyo kasente kati emisango kwekiri ku ddugo kutandikira ddala ku polisi koti webazigulirawo nebitandika bajja mutima ababazajja bajja ne bagiragira sente ne bajja ne batawanyamu ensi yaffe yawadde eryojja mu miraga emitiyana ne bagaana okubaako kye boogera tobola bw'osobola okwanjula omukazi n'esente nnyingi n'omukuba embaga esente nnyingi era n'amala n'akola ki yadde waliwo keyabawadde baleme kuvaayo ensonga eno oba bwekityo bwe kiri mwagala naye bajja muyoola omuwala gwe abajja abo ebaviiriddeko okubaninga bannayuganda ne wetwawulaku ebyo byetulwanyisa nkitegeera bulungi nnyo ab'e Dubai tugenda kukikwata mpola bagenda kukola ki kumukima nze ate waninanyidde ddala na poliisi faananyi ebyo tusobola obiteeka ne tugamba tulina munnayuganda ali wane ali eri tebamukima onalebo zaake wekirikavale genda maaso amiina tweyanza nnyo muganda waffe webale nnyo balire ddala kamale okufuna update ngenda kukomawoko katono